Motoka zino wish emyaka emikadde zibadde ne engine eya VVTi. Guno omwaka omupya Japan yagikyusiza munegi wa engine ya Volvomatic. Gwatamanyi engine ya Volvomatic ye engine eri mu Harrier omwaka guno omupya ya Volvomatic 2.0. Ye engine yemu eri mu bunuwa buneeno emyaka emipya. Engine eyo nungi nnyo ya performance bulungi katale k'emmotoka. So it's the same engine eri mu gundi 1.8 consumption is very friendly. Is a 7-seater. Emito jeba kabutu negaziwa bulungi no wish no shape. A brand new one is 35 million. Ono White King Motors million ya 3.5. Watasobola ya 3.5 nzina kuva kuza million ya 2.5, 2.6, 2.7. Derek London kutumiddeko ayagala ka special new shape ambuza kameka mboyina from 17, 18, 19, 20. Julius ayagala Sienta nabo kuva ku ya 17 paka ku 25 akapya mukuru Julius. Speed ayagala Tesla oina special order. Primo new shape. This is the Primo Silite. Tolanti eno ya datira Primo series okutunda. Muganda wange Toyota ine motoka zejje kolangeza upgrading. Yakola ka Primo old model ka ordinary abantu ne bakagula naye tebakagula nnyo. Neza Primo super. Abantu bagula Primo super paka kati ekyatunda. Nomala ogenda ke Masaka n'ogamba kanetegereze motoka eziyita ku nguudo. Ojja kusanko Primo super zokka. Naye kaakati eno bagiyita Primo Silite. Eno yeno ndooza ye benzi y'omusajja omujapani mu biseera ebyo. Bavuga Primo eno gye bayita Silite gwa tagimanyi already andali yayo kulanga se bagiyita Primo Silite. Eno 2006 model. Tekyayingira gwanga naye paka kati bakyagigula era ya bbeeyi. So nja kurecommendinga woba onoonya Silite oginoonyeza mu engine ya 1.5. Engine eyo eba nnafu ku yo ate ebeyinza obutakuperformingira bulungi no bagigula mu engine ya 1.8 108 Silite. Wogenda mbaganda baffe Ethiopia zino ze bavuga abalitri yabo. Somalia wono mu ggwanga Uganda eno mu Palo White etunda okufa obufi tekyalabika agina tagita zino nzina kuva ya million ndoza from 20 25 nzina mu 30 35 40 atenga mu 40 tuba ku UBL kuba tezikyalabika. Buno bundo buno mbulina new shape. This is 85 million cash money. Gwatasobola 85 down from 65 nzirina. Waliwo echa black na ade nakakisubulejjo. Omwami yazze nampa Harrier yebweti nenjikola butter. So yagimpadde mu butter yino. Mbadde sinagiyingiza kibanda. Motoka ebadde nungi. Omukyala anajjawo oyo nangamba White King Motors. Abakyala nga nagambye sagala mubalaga nnyo. Ensangi zino olupapula balulina. Chovola nkambya abakyala ate baagala bisitufaze nangamba White King kyammeka. Nomugamba eri ku UBP yagiguza 75 nangamba buying 73 cash money nakitwala. So jangu nte tujja kulemererwa byaffe bya speed. Motoka zaffe ziri buy and drive. The moment you get one from White King Motors, motoka yo genda kwevuga bwevuzi. Jiguzizo gifunyemu obuzibu. Jizo jinteera awo. Buy and drive. Zino Subaru zizo nzina 2010 model million yana. 35 328 mujje tuteese. Nina kano gwalinamu million 10 eza cash money nga bakagabe. Iyo 10 million cash money oli ku live yange Luka Misinda anasooka yanakatwala shape nungi tojja labika sente zote tojja tegereke ka sente zotambuliddemu. Eyo hot cake bane mbatumiddeko nnyo nembagamba nti mbagala nnyo mwebale kutuwagira mwebale kutusindikira abantu. Mutu recommendings okufa legend Enoch kutumiddeko nentumira ku mukuru Ibra Autos angambye zoom for me that Mark X. Okay, kanzire mabega. Nentumira ku mukuru ani school fees webale kusharinga live yaffe. Abasharinga live mwebale nnyo mulimu gumukola gwa maanyi nyemotoka nyingi nnyo tosobola zimalawo eno motoka nina ziri eri across nga kyengamba abantu mu ekyo kyeki nina abayita ku mukutu gwa WhatsApp abo bayitirivu okufa obufi era message zisukka emitwalo 2 abayita ku WhatsApp babange ogamba otya abayita ku WhatsApp message zisukka emitwalo 2 so message nyingi oba wakaddamu zino chat ne dabuto message number nebikanezo baddozeemu nengamba gamba tubakolako naye tuyinza okulwawo. So nali advising omuntu nti reach us direct on our number phone numbers
then ekirala lwana nnyo ojjako ku ground kizibu okujja ku ground tutakufaako oba n'otavaawo na kika kya mmotoka gy'oyagala coach nkutumiddeko angambye Rumion olinayo yammeka kuva kapya bubuno jayogerako baka balaga baddeko kuva kapya ke milioni 32 paka kubutambuddeko buno can give me 28 cash money oketwalire mbolina mujje tuteese they are all buy and drive cars jangu otayire ku benzi no benzi C class nzirina E class this is C180 jangu tuteese ebe jabira ddala nungi nnyo Vanguard 7 seater 2.4 bono busibeno sibanzi balaga omukuru ambuziza enamba yange yesimu yeyo kantumire ku baganda afa batuferenga K brands angambye ka Vanguard bijje ako kameka nkagalanga 30 why not 37 empaya 60 million Vanguard nentumira ku SM Media agala XV at 30 million genda grozere ko Crystal 56 agala Vanguard bijje okay kanzirewo jireko mukuru Chris nentumira ku Daddy Ama angambye Prince picnic mweziri nazo bidioni yebale sharinga live yaffe na kutufollowinga Derrick London nkutumida kagala ka passion mukuru Derrick yayogeddeko nange kuvadda zino ze Range Rover musente mu namba kateno sport ogiraba n'omwaka gweriko guneeno omwaka gwayeno eyinza okubeera mu miliyoni nga 305 ba 350 naye kati mulimu mbana zo mu namba ezikako kati ngeno UBN jagale miliyoni 2 that is 200 2 kubeera 305 oyinza obutagisobola oyinza obutasobola zino zivere ze miliyoni 4 oyinza obutasobola zi autobiography zino ze miliyoni ezakawumbika mu miliyoni 2 nene namu zino zibazikkako baganda baffe miliyoni 2 BN eno oli waddembo kungamba I'm buying cash but I'm buying 180 I'm buying cash 190 njagala kugula mu installments nkuwake miliyoni 10 balance mu manje tukwatagana mpola mpola namwe mujje nzirina ntikana akawundo kammeka buno mbuyina empya miliyoni 85 eno nyizo jagale miliyoni za Uganda gwangula cash money miliyoni nga 7 mu miliyoni nga 7 oli waddembo kungamba njigula 7 cash down to test oli waddembo kungamba nkuwake miliyoni 5 omanjeyo nayo tujja kwatagana Lexus emyaka emipya nzirina nina zino zi V8 ezisinga baziyoddemu special order ezisinga zijja eri mu kutokotamu zi V8 100 kati emotoka ngeno mu butuufu ojjagenda bagikuyita miliyoni 3 kyokka wojja wane wange nze nkugamba mpe miliyoni 18 ogitwale lwakyo batoweeyagaliza mwaka mupya jangu tuteese emiwende motoka eziyimiridde obulungi emyaka emirungi nzirinamu mwebale kuturecommendinga ebyaffe biri straight era gwatagala biri straight oba mu kifo kikyamu zino zi Nissan Navara emyaka emipya motoka z'abasajja abawarabu erinnya olusozi muganda wange twanti omusajja America yakolera Ford Raptor mwatenda zino zi Hilux Revolution Revo muganda wange nze ntenda Navara era wange nakiddabo cabin ki Navara ne mwaka mukaddeko ku guno Navara njitya mu kuwalampa ensozi oli mu ko lusozi oli we capital farm eri capital waggulu capitalate oba oli muganda wange oli mulimi nako zina bali misente bazirina zine motoka za kitiibwa era tewewunya lwaki ebitongole bya government oba ebitongole biseke ebisinga byagala nnyo zino Nissan double cabin Nissan performinga bulungi Nissan engineer yo mpangazi so njajja recommendinga nnyo siziseera 180 150 mujje tukwatagane ekyemiwendo kwa King Motors toba nakutya gwe jangu bagayininge nange mbuyira sente zolina waliwo yangambe nzire ku Vanguard motoka eno bagiyita Vanguard Harry eriwe yatunde nnyo nekolera omusajja mu Japan sente ekituufu yanoonya emmotoka endala eyinza okwefaananyiriza Harry yeeyo oba gyayinza okukola mu sente nga ziyakola mu Harry kuba Harry ya motoka nsitufu ya kitiibwa mpangaza ate enywa bulungi n'agoppa features za Harrier zonna n'azisa ku Vanguard the same engine eno is 2.4 ne Harrier 2.4 very comfortable really comfortable nungi performing abun then eno najongera kimu Harrier kyetayina this is a 7-seater Vanguard is a 7-seater car Harrier is a 5-seater car so kyekyenjawulo Vanguard kyesinza ku Harrier then ebisigadde performance ye mumpazi yakyusa ne gearbox
eno ya CVT simotoka zino nzina. A brand new one is 60 million Vanguard cash manager wetandikidde kati gw'otasobola ya milioni nkaaga kasavu kanyame motoka mba nazo kuva ku ya milioni 3.5 jangu bijje mpe milioni 3.7 ate nga wona ntukako cash money tujja teesa olina ademba okugamba kankweke milioni 2.5 ka balance nkalete mpola mpola nja kuwa period ejjo kufavoringa period newe naggwayo ngobadde muntu musasuzi nga ne communication yo weri naffe muganda wange oyinza okwekanganga gwosabye emyezi 3 gimaliddeyo emyezi 6 emyezi 8 ekya period nze sibuzibu bwange ku muntu nga communication weri abantu nze mbagamba kizibu nnyo bambi omuntu ajja ku White King Motors obo omuntu ayingira akataleke motoka nga ayina milioni ze 20 kubeera wamazima 20 million sente nyingi nnyo nabagambye nti essente ezo wano mu ggwanga erya Uganda maka mangi mwezi tatuuka nkonga zaawamu naye omwana ayinza obba ayina milioni za 20 nga nyingi nnyo era naye yennyini ngakkiriza nyinyi naye ate wotuuka mu kataleke motoka ne zikukola ki ne zikutabulamu ogenda olaba ate kyoyagala ne sente z'olina emmotoka ezifunza nekulaga nti ate zikyabulako then nze mbagamba totwala kintu kibi mba njagala nnyo omuntu emuwa ekintu nga ki value for that money oli waddemba okujja olina milioni 2 jyawo tunyumyemu ku White King Motors nja kugamba 2 nnyingi naye ekigwa mu 2 kiyinza obutakusanyusa lwaki totwala ekyabirimu 5 nenkubanjayo 5 asize siteekawo mbeerere mesi era abantu mbagamba nja kuwa obudde oyagala myezi 3 njikuwadde egiweddeko mpaddeko half of the money tewali buzibu sigala ng'otambula bwotyo tetujja kulemagana mukulu kalyango bro Caprimo super okay kansooke nnoonyeze omwami yansabye spasio manyi motoka nyingi nnyo eri tuvuddeyo eri yonna yonna mamotoka across eri njagala bambusaaka ate eri waggulu mu kikomera kiri ekirala emmotoka empya ezisinga mwe zikyukira baganda baffe abali ebweru buno busupa mbulina Primo ordinary mwebuli nina abantu b'ebweru abo abaganda bange abo mbaagala nnyo vanku muntu takulabangako akusanze ku social media naye naakwagala nnyo naakwesiga nawa ne motoka zisukka 20 nga abantu abasibako sibalabangako wabula oli agamba White King Motors njagala Harry yampereza ku bifaananyi n'agiraba n'agisibako n'agamba nja kugisanga mu coming in 3 months nzira mu December ababebweru nsiima nnyo nina abansindikira abaana baabwe family n'agikusindikira n'agamba White King Motors family yange bafunire nnuwa gwe gye weesige ennungi n'agisasula ne bagitwala omu n'agamba gireke nja gisanga abebweru mwebale nnyo n'okuturecommendinga kikulu then eri gwe yandyagadde oggula emmotoka naye nga abatunzi b'emmotoka obeekengeramu abatunzi b'emmotoka tobeesiga oli mutuufu nnyo okwesiga kirungi naye ate si kirungi kwesiga 100 ku 100 kakati nze abantu mbagamba nti emmotoka nze kyenakola zonna zibateerawo then oli waddemba okujja nze terms zonna ezifavoringa omuntu okugula emmotoka abeere comfortable nziteekawo wenjogera ku kigambo ekyo ntegeeza ki eno kano kati kamotoka by the kansooke this is the Forester 2010 model akapya ka milioni 42 ashitoje no yetwayirayo big eno ku milioni 28 wobaddala weeyagaliza motoka nsitufu kalina engine ya 2.0 if you're buying cash money why don't you take such a car 2.0 fuel friendly nungi nsitufu teriko kibuga oba kyalo inze omuntu terms ezimufavoring otwala emmotoka nzikkiriza newemba nezange nziteeka emabbali kibayita value for money njagala nnyo omuntu nomuguza ekintu n'asiima n'asindika omulala nadda era ninamu mu nsonga eyo ntegeeza wali wajja n'agamba White King Motors badde nsaba nzikiriza family ejjerabe ku motoka njagala nnyo n'abasajja benjagala yajja ku motoka n'agiraba ye n'agisiima naye n'ateesiga maaso ge n'agamba ogenda obba olya White King jakudde nkyenkya nadda n'omukyala omukyala naye n'asiima oba olyawo oluddako naganzira neera nadda ku White King Motors emmotoka oba ogigulidde mwezi tikulina buzibu jangu ogirabengako oba ogigulidde ebbanga kyokulambula kwa bwereere okutuulamu kwa bwereere okuvugamu okonfaminga kyoyagala okutwala kwa bwereere okubikula engine na buli kika kya makanika gw'olina kya bwereere gwe jangu olambule value for your money. You want to go for a road test kyentunda nkyesiga nja gigamba genda ku express oile gearbox nina abangamba nga ffe webuuka olusozi lwansi bambi tusasula gwe naye kyoyagala kyonna kyenja okukolera zino mpya zino zo the first owner jangu mpitirivu number zizo mu dashboard UBR Alphard family cars jangu White King Motors
omukyala yazze ejjo n'angamba White King Motors eby'emmotoka sibimanyi bangi nnyo abakiŋŋamba ekyo naye n'angamba ne miliyoni zange 20 fune emmotoka ennungi kamotoka ak'ekikyala saagala mmotoka nene njagala mmotoka ntonotono ne mugamba nja kurecommendingira akamotoka kano ke bayita Caractise. This is the Toyota Ractis. Namugambye akamotoka kano kalina engine za mirundi 2 waliwo akabamu 1300 n'akabamu 1500 ne mugamba ka 1300 kalungi naye kajja kutawaanya butuuka engine nezeekyokola nja kurecommendingira kalina engine ya 1.5 because engine yemu yeri mu IST milioni 3.5 engine yemu yeri mu field milioni 3.5 ate kaneno kabaka milioni 2.5 ne mugamba ine milioni 2 motoka bwabiri bujja bba butambuddeko naye kankuwa 2.5 oketandikire ne mu Caractise bweka 25 nangumugamba kankubanje 5 period yagala kinangamba mpe emyezi 3 nenjimuwa ne mugamba te pressurizing emyezi 3 ne oba okutteyo emitwalo 5 gwiga sindike ojja bosi gaze milioni 4 oba okutte kakaddereeta ako mpola motoka yo jajimalayo embeera ya kiremya kuwa ebbanja sigirina nsanyuka nnyo ng'omuntu amazeeyo emmotoka era ebbanja nja kurecommendinga kasita tuteesa obulungi as long as communication weeri period neweevaawo omuntu akubira n'agamba White King Motors nkubuulire Land Road yankonkonya omwezi guno ewaka ne ku dduuka kitegeerekeka oguddako n'akweyizaayo sisi kati season yakuzza baana ku masomero period omuntu emuggoddeko naye ensonga yenkulu abantu balina okuddayo kankulaba omwezi oguddako oyo omuntu mbambi tegeera so gwe jja ntukwatagane communication we n'abawo nja kuwa emmotoka nkuwa period ejja okufevaringa bino ebyombo bipya zino ziwummudde tezaagala musana bulaka mamba nzirina oyagala Benz E-Class C-Class nzirina betuuka butuusi wano eri yonna mmotoka across eri wansi wajjudde emmotoka kizibu okujja wano notafuna mmotoka ya kirooto kyo eddoboozi lero teriri waggulu nnyo mu nsonyiwe kangezeeko yitako mu comments tulabe muzungu kutumiddeko angambye hey asemi 10 million deposit on Sienta bigwera mu mmeka ebisigadde gwe kyomanya njazikwatako jangu tuteese ano nangamba Black Subaru Legacy njirabe wali ya 35 million is a brand new one gwajetandikira nentumira kuninye kamukama Black Subaru yajimbozeza location I'm located at Bakoli opposite Has a petrol station. The moment you get there a number yange yesimu yoka kojja okunfunira eri 0700 wandike number yo 0700 38 95 58. The number is 0700 38 95 58 oba 0700 38 95 58. Hanade ne Kasubaru wano nga kalungi nnyo kabadde mu kala eya blue navy blue kabadde ko yo BR nga nkagala milioni 42. Omuvubuka najja nangamba akamotoka ko nakalaba ku live nkagala nkagula cashman nakatwala kabadde kalungi nnyo kabadde wano simotoka eziyimiridde nzirina muche motoka wana Uganda abango babatono ate nze nja kuwa motoka ogivuze etagaddemu gizize otwale endala nja kuwa warranty kyentunda nkyesiga ntunda linnya cause waba cash munsonyiwe naye waba cash nawo mulaba tumulina zino tosobola bera nazo ngo lupapula tozirina so kiba ku sente kiri nnyo ku sente ekyaffe kiri nnyo ne kulinnya kyovola emotoka zange abantu bagamba buy and drive abantu bagamba leta makanika doba tutweseze leta makanika oli waddembe okunita makanika 5 noleeta wa gearbox na kebeera gearbox noleetera wa engine na kebeera engine noleetera wa S no confirminga noleeta abebwayisa bategereri mu ekigo n'agikebeera n'obetwala emmotoka ng'oli mu mativu so jangu waneeno tulenga tukwatagana tetuyinza kulemererwa cash ongula cash muno Subaru 2014 model milioni 35 jangu oketandikiro kagala mu kala ya black oba silver nga kaneeno jantu teese bimark x kuva ku ya milioni 15 njagala emmotoka eno
eno yo njagala nnyo Subaru naye sirina motoka ya Subaru gye nsobola comparinga ku ntambula ya motoka eno era abana ba Subaru mbalaba nnyo for the love of Subaru cars mukulu Katwaro ne Subi Queen Subaru mujagala naye sinalabayo motoka ya Subaru nze nga nze etambula na motoka eno eno obuzibu bumu bwokka motoka eno yeeronda enguudo z'ettaka tezaagala naye senga oluguudo olulungi teri motoka mpitirivu bulungi ng'eno mu kutambula comfortability omujapani ebiseera bye yagikoleramu ndowooza yali akola ku his level best zino zina from 15 million 16 zina mu 17 paka ku mpya eya 28 if you're buying cash money nzirina market eno tekyalabika yali nnyo yayingidde miliyoni 3 tekyali ye Japan so mujje tuteesezo nazo weeziri ntumira mukulu Qman Town S a 2-wheel drive mbulina bupya Rumion obutambuddeko bummeka mbulinamu akape obutambuddeko kuva ku 24 jangu paka ku 32 mbulinamu bane live munsharingire ku live ene tuke ku baganda bafabala mukulu Robert webale nnyo emitima thank you for tapping the screen KFC 10 million watika jantu tuteese Calvin yagala Benz C180 bubu mbulina obuyitirivu nnyo nina n'emyaka empe 2015 model million 85 Free Boy Cyrus the genius angambye kanyongeza how much Kenneth nawe nkutumiddeko drone ya meka drone empya motoka zino mulina kye mutamanyi motoka ziri myaka egyenjawulo ne mu sente ez'enjawulo for example this is RAV4 2010 model naye ate nga nzirina kuva mu 2008 nineza eziweeka emipiira 29 eno 10 tinzina milioni 45 2009 zino 10 nzina 55 million then ezitambuddeko from 25 28 30 kudda waggulu se motoka zo kyenyinza okugamba nakasavu kanyama oyagala ntambuddeko nti akasubalu akapyo kalaba ka miliyoni 4 kati gwe yagala etambuddeko kuva ku miliyoni 25 jangu 26 27 28 jangu emotoka empya enyuma era abantu mbadvisinga nnyo jangu wetandikire emotoka yo naffe zino nga kusekendinga muntu bakwemirira muntu ku kooti weyimirira omuntu mu kooti n'abula omusango guyinza okutuulamu oba bayinza okukoza mu kifo ky'oli nga bakugamba leeta omuntu oyo so abantu baturecommendinze weyabayinga omuntu akurecommendinga n'omutima gwe gwonna ng'agamba basajja abo mbeesiga mu kyemmotoka era woogifunamu obuzibu nenyanze kyaba ategeeza baturecommendinze mwebale nnyo era nwana nnyo omuntu okulanga atwala ekintu ekirungi nze wojja omuntu ajja naga nsiima erigasa erina kibiiki enenkugamba ebibi byayo n'ebirungi byayo ne tulaba oba otwala eyo nakubuuza wiishi eyo new shape erina kirungi kina kibiiki n'agisima n'agamba White King oginguza naye buzibu kibweyina nenkugamba motoka nungi mpeyo the first owner naye terina mipiira ojjajja mbaza emipiira ena ate ekyemipiira kiri minor as long as engine mpya gearbox era emipiira n'eginaabaako emipiira ojja tuteekako gijja kuggwako wano twogera nenkugamba nkuguza ekiziga but when it comes to resale value tolinaawo ojja kuvuga motoka yo ogikongekeko oba oyagala nungi mu kutambula munywa nungi nnyo but when it comes to resale value oba oguze motoka yo okugitunda gireke omuzzukulu agisange wano twogera n'otwala ekintu nga naye kyotutte ddala okimanyi nti bannaye ntutte kineeno nti Romeo Alphard nti when it comes to family car eno yekyasinze Alphard guno omwaka so mujje tuteese Free Boy nkutumiddeko kano ka XV kamotoka kakyasa ensangi zino kankutaleko ku Uganda News ozirabeko naye kyenkurecommendinga comments nyingi nnyo mu nsonyi wezidduka oba osome neno nejja naye kyeŋŋamba oba kyempamu abantu amagezi lwana nnyo ojjeko wano okulambulako kwa bwereere naye oba toguze sente zireke mu bbanka mwe abazitereka emitwetwe sente zireke abaziteeka wansi w'omufaliso topapa sooka ojje olambule ofune emmotoka ennungi bw'ofuna emmotoka ennungi tubagayininge tudde ku terms ogigula mmeka leeta makanikawo agikebere obeere contented nakyo kyogenda otuuzaamu ssente zo oluvannyuma olinnya akabooda oba nkuwa olukusa lwennyini ogendere muyiyewo essente ozireete
soko jje mu kibando ofune emmotoka ennungi. Emmotoka zo nzirina nti wekijja mu zino Benz kati zino ziraba. This is the 4MATIC. Kati zino nina abasajja bange benziguza n'agivuga mu pirip kabanka tono n'agikuddiza n'atwala n'atopinga up n'atwala endala. Nze nkuguza emmotoka ku White King Motors. Si ku advising avuga emmotoka gifiirako etuuke n'okuwummula mu lujja. Agivugemu omwaka gumu ku myaka 2 ginziriza otopinge up ate otwale empya ng'ekyalina value ya ssente zo. Kati zino zi 4MATIC ziizo. Agivuzeemu BF n'agikuddiza n'atwala ennamba eriko. Muntu osajja omulala akyusa motoka n'ogaba omusajja alina ssente wa agivugamu katono talinda motoka ku kaddiwa nnyo na ku value kuggwamu n'ayojja n'akwongerayo miliyoni nga 5 n'atwala endala n'akwongerayo miliyoni 10. Zino zi Blue Tech zino zirina era ndowooza nze kabaka wa mu Germany wano. When it comes to Germany cars tolina brand tolina VW zino Volkswagen zirina zino zi Mercedes Benz oba twogere ku zino zi Benz nzirina nina BMW series zonna za BMW zonna series paka ku latest yaka fuluma nzirina zino Benz series zonna paka ku yaka fuluma nzirina nina zi E-Class ezo series nzirina nina zi C-Class ezo series nzirina E-Class gwe jangu waneeno wetudda ku 4MATIC series zonna nzirina Blue Tech nzirina paka ku myaka egisembayo gino emyaka emipya zonna gwe jangu buzi wano njaze kuwa jantutese Land Rover omusajja oyo omungereza assembled in India company gundi yatandika ozikola nzirina paka ku autobiography gwe jangu twogere ekituuka ku motoka wano tetujja kulemagana abantu mbagamba show up on the ground in the first place, in the second place siime motoka gikebere tudde ku terms ongula cash banja twogere tetusobola kulemagana obudde nja bukuwa ndi wano wabakuli mu bitaala jangu oyitemu jangu nyumizemu ngambe White King Motors njagala ka office njagala ka kutwala abaana ku ssomero sagala motoka ya sente nyingi nnyo abaana bange njagala bajja bujja ku boda nfunirayo ka motoka ke tunateeka nanywa omutwalo mwebuli miliyoni 10 12 13 oli ajja nagamba White King njagala motoka yange ya office nga msasula musaala funa enywa amafuta amalungi nga sibyakkaniikiriza naku zino enkuba mugirabekera tonya ku macha achotuka ngotobye so nina obumotoka obulungi obunywa empola jankufunira akamotoka akalungi akana kuuma ekitiibwa kyo ate nga ne ssente zo ozikuumye mbulinamu buno bu Fielder brand new one is 37 million but from 23 zirinamu zino zina from 15 million raum new shape jantutese kareka Subaru that is the 2010 model 40 from 42 million mujebu IST buno mbulina mujje tusobola kulemererwa ndi wano wabakuli mu bitaala ku mafuta ga Haas wotuuka mu bitaala bye wabakuli ku mafuta ga Haas kuba bukubi ku namba yange ey'essimu nabadde no X6 ngabangabe namba ya wansi omwami yagikuuma bulungi nze kyensinga otegera ye musajja ono Omujamani omukulu yakuuma ekimotoka kye bulungi nnyo yeyakyetekkera eno eri mukono gumu lwakuyitako namba plate eri mukono gumu eyo bagiyita X6 tosobola ya miliyoni 3 tosobola ya 250 oba 160 naye nga kyekirooto kyo kyenyinza okugamba eno namba plate yokka yeri ku motoka eno ng'enkadde nti eriko yo AR wewe gikebera mu byenda byayo ba mu engine it is newly maintained oli waddembe okuleeta aba computer zino bazikebeza computer zino wobanga ogendo jugula muganda wange toletanga makanika bana abagoba waya zino muvubuka mutajja nateeka ko computer n'eryokero pe birwadde byonna pump n'egiropa ntinfu ekubulira n'obudde nti pump essaawa zino namu naye emyezi 2 eyinza okufa ekuloopera buli kimu so 45 million cash money lwaki oba tewetwira mu BMW X6 toyina wootagenda ku parkinga ey'ebisatu togisobola jangu tukwatagane kweno buli gasimbulinamu zino zisinga Uganda News ziri wano eno ezijjodde wano these are Uganda News however they are newly maintained buy and drive ntumira Kenneth ayagala drone van
live mobile gisharinga banaye mobile kusharinga live yaffe zino Benz zizino kano omukulu yakasibyeko jondo za kanonyerero ku macha mbulina mu bungi nnyo Benz E-class C-class Mark X emyaka emipya zino Cross Sport eno yatundera yakolera mu Japan esente iyo Cross Sport kitimba 26 tekyayingira eno kizibu nnyo okwetowa Subaru nga togivugangako edduka okufa obufe. This is the Forester 2010 model ninazi 15 emyaka emipya gyonna egisinga ngirinamu. Kubira ku namba yange y'essimu ojja twogere kubira ojja tuteese anze motoka byakuteesa Uganda News emotoka y'emiliyoni 3 ngirina mu miliyoni 2 ngirina mu miliyoni 10 ngirina mu miliyoni 45 jangu tuteese miliyoni 35 ngirina kuva mu miliyoni 24 Uganda News dinzirina nene empya gye wetandikidde abakyala temutegeera byakanika jangu kuba motoka empya mu abakyale mu byukanika temubitegeera motoka ejja kwatika mupiira makanika agamba mupiira gwa mitwala 5 mupiira gumu otekeyo kuba tubitegeera so mujje kufunira motoka nga nene aba Uganda News ejja beera nnyo maintained buno kagala mu black mu silver zino wish from 17 million jangu 18 19 20 abatandika obutandisi temugambo musajja Moses Oguta no one new model. This is the no one new model. Mpya jango zetandikira UBR zizino you're the first owner zisinga zigira na kukakari nga nettaka teririnyanga ko kuva mu container Davin shared Davin abali sharing live yaffe ne yanziza nnyo Emma Cat 26 we bali sharing live yaffe angamba will come for Toyota Fielder. Okay, proud wife and mom agala cavities in Kadina Niagara Vitis how much from new shape mbina from 16 million to 25 we bali sharing a live golf TSI Mburina from 30 million 35 to 45 B10 we bali you tell me about Subaru Cross Sport your Cross Sport in Tewunye it comes with 2.0 cc nungi nnyo Cross Sport tekyalabika it is 2006 ate revenue kiriza motoka zingira 2009 kudda waggulu so Cross Sport tekyayingira era senga ali eyingira senga ekyali n'akatale kaayo wa mu Subaru teri motoka yatunze ngeeyo naye nzina from 24 25 30 to 35 million onangamba how much is no one new model brand nzina mu 2009 ngeno this is the 2009 then empibera million 38 then Istanbul Konzina from 25 26 27 28 30 to 38 empya then na 2010 ekyusa ejja yakanda ezo nazo nzina milioni 4.39 ate nazo nina ezitambuddeko nina n'empya tulage wish around 15 million 20 zezino waliwo no jempiseko zina mu zizino wish zino eneri ku namba ki eneri ku UBJ mujje eneri ku UBA iyo mujje tuteese motoka nzirina motoka ngate ziyimiridde ddala bulungi nnyo enkuguze motoka n'ogifunamu obuzibu gizze nkuwa endala sente zoba akazimpa cash money motoka ya sente motoka sisi buli omu asobola okugula motoka kivula omuntu mugamba value for money enkuguzizo motoka gifunyemu obuzibu jantukwatagane enkuguzize motoka ekutabuseeko komawo twogere oyagala kukyusaamu otwalemu endala jangu nja bikolera oyinako miliyoni 15 jangu nja zikwateko nkoyo najo oyagala naye nga first deposit eyalitandise obulungi oyoweze miliyoni 2 mu cash money emiliyoni 2 galeeteko nja gakwata nkwe motoka nkwe n'obudde obujja okufavaringa abantu bakeera wano abantu basiba wano eno nga beefuniramu motoka abantu basiba balondamu motoka mpya ezitambuddeko nawe jangu wano eno weefunire motoka eyimiridde obulungi zino Benz siba nkugamba nzirina nina zino Nissan nako zino Nissan mu cabin cars zino ntemu nnyo era abagigoba batono ono Natros Films thank you boss nayanzanya Davin webale sharing a live Queen Patra webale sharing a live yaffe Herman Lewis tumiddeko thank you for sharing our live Zach ABS Subaru 2009 Forester that is 40 million cash man a brand new one but I have them from 25 million
muje tuteese entumira ku UG the General TM webale sharinga live ya fechari Mustang bro nzirinamu that is the kano twaita XV 2014 model kayitirivu obulungi XV zinene empya ya milioni 45 gwatasobola mpya jangu kuweka ino ku milioni nga 38 cash money jangu nja kuteesamu Mark X from 15 million zirinamu mujje tuogere from 15 million 16 17 BP jangu ne 20 nga njajiguza 20 why not njajikuwenga ku 25 ninamu zineno motuka zina mu sente za njawulo na namba za njawulo neno BM pa 20 cash money pa 20 nga 3 njikuwe nuwe mpya jangu jetandikire designer and interior angambe do you allow account opening yeyo yabaddewo naye ngenda njijjawo kubanga abantu abasinga omuntu ajja nagamba King Motors kanzigule account naawe mbenga nkuteresa sente bwentuuka mu milioni 2 ompe ya 2 wetuyingire milioni 3 ompe ya 3 wempeza 2 ompe ya 5 manje eyo nomugamba it is okay you can open najja kuteresa kuleteddeyo emu alese billion model receipt abasinga ogeno laba sente bazinonna ogeno gamba ekigendererwa kyono kyabadde kisente yali ziterede dalo mu bank mpaya akakadde mpaya 5 bampeyo okakananga sente azimaze nawo nga n'ekirubira takituukiriza nengamba account opening nyinzo isooka nenjistopingamu so njagala nnyo first deposit motoka ya milioni 2 olinako 15 jangu njikuwe buno bufield obuyimiridde obulungi silver kala yonna gy'oyikagalamu mbulina fish drone 210 zirina from 70 million 80 90 to 150 ezo drone emyaka gyonna nzirinamu nentumira ku Godfrey how much Mark Grand zirinamu from 12 million nentumira Jack yangambe bro I'm asking about Kawesi diesel engine but my budget is around 70 million ezo Kawesi zirina nnyo milioni 13 14 naye jangu ensanvu njadde kwatako nkweyo najo yagala kubanji onangambye magoba ayagala ka spatio waliwo n'omwami yasabye spatio zino zonna motoka za kutunda zijjudde wano bino byembagamba Harrier ojagala mu black milioni 37 bijje bijje yino milioni 36 tojagala mu black togisobola jankuwe mu palo white togisobola jankuwe mu silver kale namo yagaire motoka nze kala jenja okuwa buno bubenzi E-class kakano jangu tuteese njaka kwa miwende emirungi kasavu kanyama motoka yagala motoka kikaaki yagala kola battle ene motoka yojindetero topinge up nkutuze motoka emyaka emipya oyina Vanguard yagala Harrier yaleta Vanguard yo ina SAF UAX ngoli je yandetera ile tojja topinga up nkuwe motoka endala mujje tuteese mpundo zineno zonna inzirina bano omusana gonsusseko obunje sayo nangenda bambadukako ndi wabbakuli wano mu bitaala ku mafuta aga Haas muganda ngo otuke wabbakuli wano mu bitaala kuba bukubi ku namba ya feye y'essimu abantu nsiba mbasomere namba eyo wotuka mu bitaala wabbakuli bisale mungo tunde ku kidde kasubi ogenda bawa kasalamu ogenda bola amafuta aga Haas ebanda y'imotoka biyitirivu awo hana nkutumiddeko hana ngambye I want sienta mbina kuva ku milioni 17 paka kapya 25 netumira ku mukuru natukunda Harrier new model hybrid from 85 million then hybrid ziri 140 zino ziri plain 2.0 enamba eri 0700 38 95 58 the number is 0700 389558. That is my Airtel number. Zino the new shape Harrier jangu Range Rover Sport Vera Vogue jangu tujja kuteesa tuyinza kulemererwa ekyemiwendo teweeraliikirira in the first place show up waliwo bajja ekintu n'abantu abalabe batomeze ennyo mu business y'okugula emmotoka ye muntu atambudde nnyo ne fixed price ziri zonna German cars Formatic Bluetech GLE nzirina obanga oyagala okugula emmotoka tojja nnyo na fixed price
noonya kyabiri ogwa ku mutunzi w'emmotoka omubi yajja kufa kuguza kyabiri naye ojjanga okugula emmotoka lwana nnyo osooka onoonya ekiyimiridde oba ekirungi sooka ofune emmotoka ennungi value for your money then tuleke tukwatagane mu bya ssente akabanja akatali kanene nnyo koonaasobola sibbi ebbanja sibbi mu mmotoka nabagamba ekisinziira gw'olijjeeko mujje tujja kuteesa then nabaleetedde car trackers jangu trackers emmotoka nzirina ku ssente ennungi ennyo $45 nkubira essimu omwana ajja kutere tracker mu mmotoka obubbi bw'emmotoka bungi nnyo ennaku zino eno tetusobola bwewala naye osobola okuwadaawadako oba okugezaako tracker wenjikutera mu mmotoka you can stop the engine using your phone osobola okumanya emmotoka yo weeba eri 24/7 oba ogiraba oba ogimonitoringa omuntu omuwadde vuga self drive emmotoka osettinga range agenda avugira Kampala wasukka Kampala emmotoka eba yeezikiza so self drive byonna mbikola zino zi formatic zizino nzirina jangu tukwatagane emiwendo zirina mu pearl white eno yino mu silver tosobola ya $1,85,000 jangu kweno ku $3.5 million tuyenga tukwatagana nina mu zineno zi Benz classes ezenjawulo zino zi Alphard mubbeeyi yonna mujje tukwatagana Nissan Murano bano ngenda baddukako mwebale kutuwagira C180 compressor kakatunda okufa obufi obubbi bw'emmotoka bungi Queen Patra 10 million shows janku ground magoba nkutumiddeko Passion new model kuva ku 17 18 19 to 25 mbulina Forestobo mbulina Nissan Fuga Tiana zonna nzirina munkubireko bannaye ne oba oli Masaka omwana ajja kujja eyo akutere tracker mu mmotoka yo obubbi bw'emmotoka bungi tracker yange namba emu era yakabeeyi mu butraka mwe buli $25,000 $30,000 naye butraka tebumalaayo emmotoka neegenda kapitulo oba tokyagiraba naye tracker ze nakuleetedde emmotoka ne banaagifulumya eggwanga ne bagitwala Kenya emmotoka ojja bba ogiraba ne banaagitwala Congo ne banaagitwala wa emmotoka ojja bba ogiraba era ojja gijjayo so $45,000 emmotoka bagibba ewaka mu kikomera bagibba mu parking gy'ogyoleza ku mulimu gy'ogisiibya so teekamu tracker otukutera tracker mu mmotoka tukutera application ku ssimu emmotoka oba ogiraba 24/7 obuloli ne wa startinga engine ekulopera ku ssimu eraga location emmotoka yo weeri osobola ogisiba ne bagistartinga mukyate basobola paka nga engine gwagizizzaako ng'okozesa essimu oba osibya amafuta so $45,000 nkubira ssimu bakutereka tracker mu mmotoka yo kubanga muganda wange emmotoka yo tala nti oba nayo 24/7 bana abaana nga yagikututte coins obutaddamu giraba tala nti nyingi ku kkubo n'ekkubo lijjudde kamera nga bagikututte coins obutaddamu kugirabako sente zo zonna ne zifuumuuka naye otutera ka tracker kano butono nnyo teri ayinza kumanya tukatadde mu mmotoka so bajja kakuteeramu bakutere app ku $45,000 weba oli mu kibuga nkubira essimu omwana ajje wooli oli Masaka abantu be Fort mobile gula tracker Masaka ab'Embaale negundi eno Embaale abantu b'Embaale abo tracker abaana tebava ku bus tracker baba bazireeta bane mbere bulungi tuddemu ku live yo regular abantu abaninze bayitirivu nnyo n'omusana mungi mwebale kutuwagira atera bambi mwebale kuturecommendinga muturecommendinze nnyo motoka zaffe ziri buy and drive wetugulako emmotoka kadi ekyukirawo nedda mmanyago ebintu byaffe biri straight kivula abantu mbagamba nga tonalowooza ku kya ssente sooka ojja olambule obeeko gy'osiima tetujja kulemagana